nga yakyaze nnyo abatomenta era n'olumu yana mukonfrontingako kaawo si mu bubi mugamba ne lwaki okyaza omuntu faddeyo n'agiragira ne muli ne ŋŋamba ye nfaaki kubanga omuntu mukulu ate bizinensi ye lwaki nfaayo bakyaza kiki okitegeera naye nga ate mu bimu ku biruubirirwa byaffe twali tugambye nti tusobola oku blacklist omutyabo bwe yakiyita atya okukola blackout ku bantu abatukola ki yes nga cancel culture weeri all our tormentors kubanga we contradict ourselves wetubeera nga turealize nze abalabe baffe abatulwana ate ne kubeera nga when we organize ourselves bikyate mulimu abakwatagana nabo there is a contradiction eri awo kati kuli okuna bakwata omwana oyo mu bimu ku bigambo Kalukasita bye yayogera Bawooli kati wayogera Bawooli zirali simumanyi nnyo kale kigenze wala nakubira abantu ab'enjawulo kino kitegeeza nampulira nfa obusuubu kitegeeza for the emotions n'ebyaliwo ku kyali omu kyaliwo nga bamusibye nga ate bamusibye waliwo bakyali baabwe ate kati ninkuba essimu okwe-establishing ensonga ezimukwasizza to be in the know ngenda okuzinoonyeza nga teziri related ku mulimu ogwaffe nti babakutte Ntambi eyogedde ku gundi bikoze bitya nga yes byasteminga waka waliwo sikafe yaliwo okitegeera ne barekodinga video kumukwata omuntu oyo n'abatayako amaanyi ago era ngenda ova ku ssimu eyo nga bamaze okukkanya buli kimu bagenda kumutta kati mbadde nakava ku ssimu ngenda okujja mu group nga waliwo ataddeyo ekifaananyi ekyoyo tibamukutte bamusibye naye nga ssimu gye mbaako ntegedde ensonga kati nteekamu message ne ŋŋamba naye focus yaffe leka ebeere kwani ku Shalom ereme kubeera ku nteekamu bukomera bbawa oli omuntu kati abaana ne batabuka ne batabuka naye munnaffe ne mbagamba yesi munnaffe kati kiringanga because ze mu mutwe nali manyi nti ni group gye ndimu ya for the cause of Shalom, you know, mobilizing resources, webityo. Kati muli sakitegeera nti no bali bakyusizza erinnya ndowooza nga kuliko oba kulwanira mulimu. Okitegeera. Era mulinze ne message yange yalimu nti ekibaleese wano Shalom lwaki tudivertinga. Kati bambi ne bakitekinga bulala. Bakitekinga bulala ne batandika ne banyiiga ne bakuba teri yanyiga left nkunyumiza. Ne banyiiga olina kola mu screenshot nabako gwajiweereza tiyategeera na kyabaddewo biki n'agiteeka ku TikTok. Then realizing and ngamba now this was very mean of me. Okitegeera I withdrew the statement mu group nembagamba I withdrew the statement. I'm very sorry, I apologize. N'abalala bali bakikomendeza ko nengera mu inboxes zaabwe ne netonda nembagamba the reason is ABCD nalowoozezza bulala but I'm sorry. All right, Banange, welcome to my YouTube channel. Dorina Sasira Nkomezawo Frank aina bamubuza lwaki tokyayogera that intro bamubuza ku YouTube nebagamba Frank gata kyayogera intro eri mbw alina intro gye wali yogera ngogamba I'm Frank Baiteza oba byali bitegeeza kyawo naye waliwo ka video kwakoze n'okyogera on TikTok. No bakakasi bagamba I'm Frank bichi konze. Okay. Kati introduce yourself. I know you're smart. First of all, you're smart. God you sad. But thank you, Chokaba. I know, you're welcome. What call during Nasasira, but what twayongera ko live? Ekyo nakigana mpulira 256 live yabasinga bateeka ko live 256 media linnya yange simply during Nasasira my name, my identity. Yes, yeah, abali ku mukutu guno tubanirizaako nnyo
lunaku olwaleero n'okubaagaliza ebikujjuko ebirungi festivities ennungi. Kati abamu batandise dde okugenda mu byalo. Olaba ne traffic. Do you know the I don't know what happens. Normally wabeerawo traffic. Mu festivities traffic kiringa kuba webeetonye there's a lot of traffic at one of festivities traffic. Ate fe tulina obuzibu simanyi lwaki we always shop last minute. Yeah. N'olaba abantu nga beeyuwa mu kibuga. Oba that's our culture anyway. Yeah, so waliwo ennono ekyaganya okuddiba yeeyo ennaku ng'ezo. Yeah. Era feeling ejja bbaawo waliwo yaŋŋambye like mwe nga temukyatijja nnyo. Nga Christmas. Yeah. Ndowooza ffe tukuze kaya tulina abalala abatoye nga ffe twali some 20 years ago abali mu kwesunga. True. Yeah, so waliwo tebijja vaawo bijja sigala byebimu weebityo. Some outgrow it but then others bali mu kukiyitamu bali mu kuki-experiencing as we did so many years ago. So tubaagaliza sekukulu ey'essanyu n'omwaka ogujja gubabeerere gwa mirembe wokomandere pole pole. Ogenda kuspendinga Christmas here where? You're going to stay here? Hey. Yeah. Oh. Okay. And sikyalina that thing. No, I understand, but let's with your mom. No mulaba. Maybe. But era mulaba ko lunaku. Okay. Kati si bino mbw ate ogenda kati man I know what about in hype nga luli yeah mbiri mpya shopping. Luli it was about food. Yeah. Like the servers, whatever you want to eat, you eat. Every day. Every day is the same day. Yeah. Monday, oli enkoko ngo bajjo yagala, So luli mmere ya two influence nnyo. True. Twavanga okulya emmere nga tukuba ebifaananyi. Tofuna waliwo gaye yajjanga. Ku kagaali. Kali kunyumiza experience ya Christmas. Soko ngambe ko tulabe ngajja mu kagaali nga. Akagaali. Nga ye cameraman wo ku kyalo. Webali wo ku kyalo. Ng'azunga mu neighborhood yonna kati bafeera ng'ajja ng'abakuba ebifaananyi nga mukola zipooze ezo muli miti muli luddawa n'akuwa oba yatuwanga negative. Nga kuwa negative n'olabako bw'oti. Ogira bw'otyo kati n'agenda wayita wiiki ng'emu bbiri n'abikomyawo jakomangawo January somewhere okitegeera. Bwe bavudde awo abalina okwoza ebintu olwo nno be baana ab'obuwala. Ne kati ffe ebintu twayozesanga bano abazze okulya ennaku enkulu abo. Bano abagenyigenyi oba waliwo bano baneiba nga bakukyalo bategeera ne yeereeta yeereese kuba ssaawa 4 ng'ajja ggwa mu ntamu okitegeera. Olwo muli bangi wajjajjaffe gye twakuŋŋaaniranga ffenna kati abaana be ffe babazzukulu kati abaana be ng'abaana be bajja okitegeera. Tubeera abantu nga 30 awo. Yes. Ate nga mulina ossula nga teri kudda Kampala ate nga teri ayagala kuddayo. Era ne malaba kuzzaayo awo banne bannongo balese nga owulina ofa. Saawa we ziweranga 11 nga tugenda ku kyalo okulaba omupiira. Wabeerangayo omupiira gw'oku kyalo. Ne mala okugulaba ne mugenda mu firimu mu kibanda vijejjinga olwo. Njogeraawo 98 9,912 ya jingo awo nga mutandiseekaawo bataddemu firimu awo oba simanyi Brady oba simanyi Bodyguard from Beijing waliwo firimu za Michael Dudikoff Tolofoland Green olwo muzimaze waliwo mwogeza Dembe ya Dolph ya mwogeza Dembe Billy Blanc Billy Drago yali mwogeza Dembe firimu weziggwawo ne mugenda mu disco olaba nabo obuwala awo disco yabeerangawo ku kyalo saawa nga 4 paka 6 mu ddeeka. So yabeeranga nnungi Christmas eyo naye kati eyo byonna wembikunyumiriza ate okugira omuti temwatimba muti twagitimbanga naye nga eba buli nnaku nga 4 ng'olaba akeetalo kusaawa waka kulima luddawa paintinga nnyumba yabeeranga biki bannange like it was something which I reminisce yes, my childhood was good, was great, I miss it. But then you grow. If it's about pictures, everyone has their phone. If it's about movies, muno watch kutusiba. Movies. If it's about disco,
tubeera mabala tulaba abayimbi every day Yeah. abamu tuba interviewinga tewakyaliwo aje njagala kulaba muyimbi ono katugenda okulaba nga teri kisigadde ky'amaanyi ku Christmas wemisinzeemuko wali okusaba okimanyi mu kyalo nga bamanyi ono omusajja yasinga okunywa kawalagi naye mu Christmas time alina okugenda ne my dad used to drink Christmas anogenda ku church Christmas omuntu abatasaba the whole year at least awaswala naye muli oli guilty at least Christmas yeah so those are the memories of the childhood nekati bikyuse soda mukwano nga alina okuyita mu nnyindo nga twagala Coca-Cola ne Fanta nagira bwati kati nga Crest tubiteeka eri bisitone nekati sawa zona I take Crest nze that's my favorite soda nenga luli Coke nga goyagala omugato gwa Blue Band awo ku break my dear nga banyinaffe basenga basula mu kiyungu bategeka sawa nga mukago ogw'ekiro kutandikira awo ettooke ne liba nga liboobedde anyway yeah it is what it is so Frank banange as we wrap up the year we're getting into the new year the YouTube situation sibitegera kigenda maaso everyone kantu kafusa katu nalopo ate kakati bade bagodewo group negira ate kakati mpulira mbu waliwo simanya bitandise byekisiru simanya waliwo apa simanya logic waliwo yes nagebe kigenda maaso so nenga bakambuze Frank yabitegera yeah like what is really going on but you people are favoring kwane neguna byogedeko ku machane ngamba by the sibitegera because people think we are favoring Shalom like we weren't there like who are we like no mubuza kati oligo basibe bamusibidde ki nakati Shalom no gamba what is going on ate kati ndabe wali wentalo tulinga abeerwanisa atikuwa kyogerako ne ku YouTube no gamba tuganda tukayisira eno lo mugira whatever lawyer gibatekako mulaba ng'ekintu ekyangu naye jja tukayisira if we are not careful tukose limiting but people are not understanding that whole thing tulinga bejeko freedom actually ekisooka YouTube eno gye tulimu oba digital era eno people have just come to realize that it's become it already became a business abamu baka realizing that it's a business era kati waliwo abantu bangi bolaba ku TikTok awo abadde nga bajja ne bakola zi live olina realizing that content ona afiira wano bwereere by the TikTok tesasula olina gamba kati let me open up a YouTube channel content yabeeroko nga mazo kitegeera nti waliwo akantu koofunayo naye kaba katono but then it just grows and grows and grows kati as any other business kiriza obagaana wagenda kubeerawo rivalry wagenda kubeerawo antagonizing one for you to prosper okitegeera you have to antagonize Doreen gwe Ntambi oyitewo as it is in other businesses era omuntu yenna nga wali kuza ku businesses for example ng'abali mu butale oba otunda myera gyeno naye nga ate waliwo munno atayagala obubeere mu katale akakola ki abamu abeefuiranga n'emmindi I don't know how that works you know kati abawala mbala beefuira emmindi mu maduuka okitegeera kati mu maduuka olengera abantu olinaggulawo nga alina obuntu bw'amansamansamu akamusima kagula abaguzi kaleeta abaguzi ebiki mikisa ate wakusooka ogwe ate edduuka yo n'abako nayo byateekamu ebigendo siraanya bo nga bajjawo so now every nature of business what about conflict competition rivalry antagonizing you know fights each and every day tugenda mu business ya politics for example nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP buli saawa bagenda muleetera embwa bagenda mutatiya gaasi bagenda kuba abawagizi be bagenda oba kitegeera so you know business eri eyo not business in a sense of the abaliyo bali mu kufuna sente kyokka but the industry maybe the industry of politics ali mu buyinza takkiriza onajje nona ayagala okulwanisa ono alina okufuna embeera zonna zonna abeere nga amusuuza tugenda mu mupiira you know politics ali mu mupiira politics ali mu entertainment nabadde ne Irene Ntale she's my friend we do ne bannange kanjiteke mune munansaasira kanjiteke mu flight mugundi wano she's my buddy so we have a group we have a group
social group tugenda if it's about playing games bichi so olunaku lwe basiba Shalom ati nagenda gye tusinkana eyo and ne bandaba nga mpotose naye nga badde babiraba already ne bansaasira ne baŋŋamba ne business yammwe eyo ngeefuuse business nenseka noseka ne bagamba lwaki osese kati nenseka ne baŋŋamba Ntambi lwaki osese Frank lwaki osese ne bagamba kati no muli ku yaffe ate kiri ewammwe wamulimu abayimbi nga basatu bo bennyini ne banneesooka wabula oyogedde ne bannyonnyola ekibeera ekyo dogo enkokola kino oba okitegeera so every industry erina ebyayo eyaffe it's a thriving industry tebaddeewo era nga sineerera bangambye nkubuuze kandi bibeera inbox about Pasadena ne manager Roger. Do you think Pasadena will survive the fact that yagambye bibe next year agenda kukola concert nja kukikubuuza kyerabira bambi kiwandiike bangambye kikubuuze kiwandiike kuba kati wano wengenda nyinza okutadda maliza so ndi mu kusigira abantu bannaffe ekifaananyi ekyekibuuzo kyombuuzizza kimanyi nze mbeera nakuvunkenkezi Frank something is not right. No, everything is right. We just have to normalize that this is an industry, a business, as other businesses we welcome out others there. who are coming on board, right? And also not welcoming them also. Because for not welcoming. Nanti nze nkubulya the reality. Oh, so that musigala in that space. Kati muli mu ndongo, Baby Sojiraba, Bebe Cool, Bobby Wine Chameleon. They did each and everything. Yeah. Okubeera nga maintaining the three, the magnificent three. Era nga ba radio we bajjira walaba nga balina bamu kwa radio bali bagumizanga. Still tugamba bali ba. Era ne bakiwangaza ekintu kyabwe. Okitegeera. Kakati webito bibeera mukwano. Togenda kusanga an industry or business nga kugenda kubeera walking on petals, it's going to be a bed of roses. Eutebera industry and nze njogera mazima kubigenda maaso okitegeera abantu okubabuulira lwaki tebalina kwewuunya ne bannaffe abali awo abeekuteera kakati ffe mwatusosola ffe tuli eno mwe muli eri so since now nti industry eno kugambye it's an emerging industry which came to create its own path as an optional media. Tulina traditional media mwe gye muli mwangalidde bange KFM zammwe mugere ensongu oludda wa Uganda na Luiga by force company zijje bamwe Ntambi Nail Breweries insurance okitegeera naye olaba ennaku zino mulinayo ko ne ene waffe ku YouTube eno olabayo ka cooperative brand ogamba ene kajja mpola mpola bujja kujja mpola but I understand what you're saying. Yeah, I understand. So eno nejja online kati ngeri ku KFM tebasobola kulanga kati nga bolaba I'm giving an example. Baba balaba nga that's not our market. Definitely. So I'm giving an example. Yes. So industry eno nejja which me I always call it optional digital media. Lwaki nti bamwe Doreen mu traditional media mwina ba gatekeepers engeri gy'ofuna omulimu ku radio ba TV that hustle okugufuna era abagufunanga ebiseera baali bagimaintaininga nga sobola n'ogenda kunda nagu gatekeepinga bwa nga teri for sawadde waliwo nabangamba n'okungamba nga bajja n'obugulu bw'enkoko ne babuteeka wansi ogamba bannange ate kali ne bamwe balamwe mu bazungu ati Doreen mulimu uptown namwe kambaawule nga naffe batwawudde namwe mu uptown ebyammwe your exposure your education and what you don't believe in that era mwe kibeera kukola n'oba oyagala okusuula munno it's kind of a strategic webityo nekati nga bino mowe nga bagamba bukedde Flavia gye yali baani nga bagamba beeroga nga sikikiriza not yeno downtown media boto eyo genda n'amazzi go Frank bogalekawo mbuto okitegeera kati tebiriyo you're right. Industry yamwe neebeeraawo kati eno yaffe nejja olwa technology and advancements zache zijirako masimu gaze smartphones
apps zezo Facebook zajja era bakolerako businesses ba Enrique Kensa Ashbaga ba Superstar oyo mwana gola ba dictator Amil bebalinga Twitter before becoming Twitter before becoming X nayo ngeri kola nga yamaanyi abakola bagitya webali barugezigezi bichiri Frank I know lugezigezo oh yeah batuli awo nebaita TikTok COVID nebaita TikTok by the way hey ka TikTok before TikTok yaliboze nzo ne kubaga manenga masiri joining ka TikTok nange nga byabana bato TikTok onje guddewo 2021 I think last year January when I got TikTok account yange embasera bi about 2023 nga gwako somewhere kati YouTube already yaliwo very true yaliwo nenga abaliyo batono gama nikasuku yangamba yali jeri najigulawo nenga simanyi nebyo kuteka yosibitegeera nganda bembowa webityo inaya odo upload like over 4 5 6 whatever kati waddo chimanyi abayimbi abwe walingawo bagayi balinga 2-3 abalina YouTube channels nga basaba abayimbi ennyimba ne baza uploadinga ku channels ezo naye ngo omuyimbi alina okujja ne sente ba uploadinga oluyimba lyo ku YouTube channel y'omuntu kati nga ye alinga ngazi ba promoting ennyimba nga abayimbi tebanaba kubuuka nti you can create your own channel and make money kati nga bagayi bafuna sente emirundi 2 ojja ne sente ne YouTube neebawa era abayimbi bangi nnyo their catalog ku YouTube teri mugundi zaabwe si balina publishing rights kutegedde bitugenda omanyija kulandagga nnyo naye omuntu ali yogenda kufuna muki njagala kutegeera kyogamba kwa ne Mad Ice sibanyo bakinajjako Mad Ice ono aliwo yagamba mbu ennyimba ezedda waliwo yaziteekayo ati mbu ali mukulwana kufuna copyrights definitely it didn't make sense to me but nengamba why yes kati olaba zino zigundi zino zi websites zino kutajjanga ennyimba ze mudundu ziho webis MP jajja ezo kati nga nabo bannanyini baazo bateekayo ennyimba z'abayimbi kati nga abayimbi bo balaba nti bano babakolera favor olimba ne banga luna downloads nga milioni 1 katugeze olwa Shiba ice cream kumbo n'omuyayi ali mu kunoga kati zino zigundi zimaze kujja zi Spotify zi Audiomack zani za iTunes omuyimbi n'ategeera nti osobola okuuploadinga nange nembeera nga nefunirayo sente zange okitegeera kati nkuzizayo wali YouTube nayo nebeera nga gyeri naye nga abasinga tebamanyi how it works jukira already traditional media nga y'amaanyi nga ye safeguarding information tulina okulinda NBS anikati kawalya nani okitegeera weebityo kati nga bw'ate ogende ku YouTube onoonye bikiga bibeera eno olwo traditional media etinta ye radio bikibikeelelele kati TikTok eyo ngenda gyesibako nnyo olw'ensonga nti mu kujja it comes as an audio-visual application audio-visual it became different from this one apps ezaali awo kati nejja algorithms zaayo. Alright guys, waddewo ka glitch somehow ka network issue awo naye nga tukyali ne wamulangira interiors munange if you're looking for good furniture come this side the ekizimbe kino erinnya liyintawaanya Al Salam nawulya Al Salam alaikum Al Salam Towers furniture yena wa office owamaka ebisiga by'oku bisenge dining tables ate nga birungi biri durable ojja ku Al Salam Towers Chanja ku Mulangira Interiors wetuli tufinzidde kati badde otugamba yes badde gamba TikTok audio visual yes kati algorithm ya TikTok nejja nga yanjawulo ku platforms endala how yajja n'ekintu manyi zirizi apps endala have you ever been at LinkedIn nagezaako kati LinkedIn bali bagamba kati LinkedIn nagendayo ngolo Trump bagamba biki nengamba kanjigeze kunaye yannema that's how complicated it is waliko kwa ku MySpace naye nageza kunebigaana kati TikTok yo nejja nga teriko atasoma teriko yasoma neyangu izo omuntu ekintu nti eyina engeri gye movingamu oba video oba content waayo n'abuna
ndakikanga ttano ng'abunye omulabye naye lulinga osobola okukola video ku Facebook n'otoba nayo oba toyinako ku linnya otoba nayo ku X nga okola post nga okufunako kalayika akamu webale unless you have a name I know naye banna kati TikTok oyo nejja nga n'atalina linnya sorry you're right n'atalina linnya yonge emuddusa so ne creating ba stars. That's why they feel like celebrities. Yes. Never creating chola fabali eno twagamba ebyo byabo ne unya nabali ku TikTok tugenda okulaba ssebo TikTok eyo overtaking okitegeera abantu bona nga bali okwo ku TikTok kati nkulaga ekintu kino ngikisize kigiramu kati YouTube ngeri numbers ntono biki nengena abantu tukenda okulaba abana batandise okufuuka abamaanyi batandise okufuuka business TikTok gigs abana abazina none tuli kumulangira interiors alabe group y'abana abali mu kubanga abazina they were paid awesome bali wali bazina kati no industry yawo kati fe YouTube nayo abantu nabanako okuzuukuka realizing there is money people are opening up YouTube channels mpola content because ku YouTube unokuberanga YouTube eyo kubanga nze kwati Kasuku told me kwa namugamba nze kwanga nokutandika okuteka every day it's this year ate naye nekyanyamba ne Pax naye nga so for some reason Pax nga naye agamba nanyamba nakaawo naye nze for the buchangana jigula 2 years back nga Kasuku yangamba kwegenda tapinga boye audience nga ntekayo Warren over the rent streak the once a week nga nze ndaba bitambula mpola nga sibitegeera nga I don't really care kati but then this year nangamba what you do go take you every day over video cause what cause there's that like eventually just building a just attraction keep loading so nangamba okay nagamba talking na press yange zitaka iminde satu bichi but go take you know what one every day is making us sure every day is one video so change ko now I'm just learning it kati YouTube yo neberange ina audience yayo y'abantu abali serious very abantu abali serious omuntu okutula na kulaba for 1 hour oba 40 or 30 minutes okitegeera because ya TikTok gimadde kugamba second za 5 nga olabe ekiddako kati YouTube nayo neberange ina audience yayo era payinga bulungi nnyo era nze videos enkola because me I work every day with different people nenze kasanda bwa abantu 10,000 webati nti bekutte 10,000 abasigadde beera bonus ne kati bonus emanyi okutuuka mu mitwalo 2 3 mu kitundu wekityo naye nga consistently nze 10,000 basalunda balukutte wali weruti nkyebaliza Katonda era zonna zino ezaffe ziri ku 10,000 era nze yasembayo 2.1 nengamba yes era nze TikTok video ogiteekayo nefuna emitwalo 6 naye abantu 10,000 abandabye ku YouTube bansingira abantu emitwalo 5 abandabye ku TikTok oba kitegeera for some reason zinyinza obutagendamu kati TikTok eyo nejja ne YouTube nejja YouTube netubeeranga gye tuli videos bazisala ne baziteeka ku TikTok netandika naffe okutupromotinga mu bantu webatu namanya waliwo omuvubuka bwati Frank Ntambi asobola okugira bwati webityo kakati industry netandika okujja closer bwet kati abantu ne batandika okurealize ngagamba okay kati ne mutandika okubanga mujjamu entalo zirize badde nkunyumize ziri mu businesses endala entalo ez'okumanyika olwo ne lubeera awo okitegeera entalo eza cent of course that is obvious kyo kiri awo entalo eza viewership lwaki munange oli alina views ennyingi lwaki nze sirina eva ne bagenda nga balambulako ku Frank Ntambi YouTube yakoze atya era biganye ina celebrating okitegeera namujja Olutalo lwaki basala bano TikTok ekyo nakyo nakiwulirako ne ŋŋamba lwaki basala nnyo Ntambi Shalom lwaki bajayo Kasuku kati in my head it didn't make sense ne ŋŋamba namwe mukole mabi bajja basala mubiramu entalo empiki nezigenda nga zijja so nezigenda nga zijja mpola mpola nekituuka ekiseera nga tizikyasobola kwekweka nga batandika okubyeyogerera etala we zitandikira olutandika okubeera nga apookinga munne
gwe wapokinze naye nazzaayo wali okulaba kyescalatinze waliwo afirinze much emotional n'ava ku substance n'alumba n'avuma okitegeera nezijja nga zijja ne zibeera ku TikTok nga nnyingi tuuza ziri eyo ne ziyingira ne YouTube eno naye nga lutalo lwa kasente viewership fame kumanyika ne zibaawo naye mukwano okuddamu ekibuuzo wali gye twatandikidde nti it is something nti kibadde kipya ku ffenna nga kipya kati nga we don't know nti oba bannaffe ababeerawo bakikwasaganyanga we batyo oba biki ti something ekyajja ffenna kyova olaba nga kikyatusumbuwa ffenna tosobola n'okusanga omuntu nga badde alina experience ya myaka nga 3 mu mainstream najja eno naye n'atandika okufuuka nga ffe oba okufaanana n'abantu abamu okufiitinga weebityo aliwa okiraba kati ebyo ne nawe mba mbikunnyonnyodde internet netandika okusengejja netandika okufilteringa ne wabeerawo abantu bebateeka mu category eno bano webati bano webati bano webati yo nga yo system because of the system algorithm consistency longevity ebbanga lyokikoledde ntandika okubeera ng'esengejja tuba wetaaga abantu abaanalyzing ensonga ne bazingira munda ne bazivaamu Ntambi tajja kubula ku list ajja kubeerako oba yagala omuntu ng'ajja kukusesa stress amukuggyeko oyo kasuku zubeera togenda kubajja waawo kati nabeerawo abantu nga tebali categorized anyway nga gyali awo webatyo so netandika entalo zino wezijja because of abantu okwagala okusetolinga scores zaabwe n'ebiruubirirwa ebyenjawulo oba maybe nti character A abakinyeeko kirina omuyiyizibwa kugenda gy'agenze oba luzira okitegeera nekitandika ebyo Ntambi wuuyo agenze Nobert wuuyo agenze Shalom wuuyo akoze eki wuuyo agenze netugamba kano kalibeera kagenderere ng'omukadde akogga gye kali kagenderere ng'omukadde akogga agenda mpola bw'ati ng'oza anaakomawo tadda nti addemu afune ennyama akugga bukozi okitegeera tugaba twerwaneko bannange ku lw'omulimu olutuyalayizinze tikati mulimu tuyalayizinze kati mulimu luli abamu twalimu lwa hobby oba orekodinzeyo video tofuddeeyo but then tuyalayizinga ffenna okusinzira buli omu sources n'engeri gy'afuna ssente waliwo kati kuffe nga ssente engeri gye tuzifunamu ya endorsements company nekwesiga obeere ng'oyino ogiwa mentions ogikola ki nga ojja ssente embeeramu abafuna ssente mu direct views ezo YouTube zesasulawo ebityo so abantu batandika okuguwa ekitiibwa naawo kati mulimu gusobola okubeerawo gusobola okutuusa obulamu bwaki bulamu bw'omuntu tugaba tuveeyo twerwaneko tugulwanirire tuggyemu pests ezitusumbuwa kati mwamagide situation eno ey'okukola that group eyo gyewagambye gyewawulidde neekolebwa kati group eyo I was one of the people screenshot eyafuluma wabeerawo munnange agiteekayo akuliko erinnya lyange and me I say things as boldly as possible because on a public platform nothing I write kyensuubira mu kigenda kusigala awo era mba mmanyi kijja kugenda somewhere oba n'abala okukirisibinga obulala kati twafuna situation ya Shalom yatukozesa group in fact group ebagikolana ku Monday nga tuvudde ku court twali ku court awo tukola meeting eyasooka tugamba to keep in touch group ekole ki ekolebwa era Zubeda nakola group eyo wagikola n'ateekamu abantu bayitirivu nnyo nze me I have problems okubeera mu WhatsApp group esukka abantu abataano kubanga abantu mwana balowooza ebintu byanjawulo kati sometimes you see someone writing something and you get irritated nogamba wow kati nze group eyo ngamba Bazubeda tebanteekamu okusooka tebanteekamu kati mba ndi awo
lwali lwakusatu olujjukira pressure is mounting erinnya information okumufunira awamu nimbagamba kale anyway for Shalom's case munteekola ki munteekemu era ebanteekamu nze nga muli mu mind yange nkimanyi nti eno group ya kulwa Shalom nga kyekiri mu mutwe because kyekifaananyi kyekyaliko biki kitaka n'erinnya saalitegeera libagituumye katuba tuli awo ku lwakuna yes lwakuna nga babaawo omwana gwe bakwata omulala naye omwana oyo gwe bakwata bamuyita Jonathan I think Watindi Files kati Jonathan y'omu ku bantu abaali bakyaze ennyo awatomenta yes nga yakyaze ennyo awatomenta era n'olumu era namukonfrontingako kaawo si mu bubi mugamba ne lwaki okyaza omuntu faddeyo n'agiragira ne muli ne ŋŋamba ye nfaaki kubanga omuntu mukulu ate bizinensi ye lwaki nfaayo bakyaza kiki okitegeera naye nga ate mu bimu ku biruubirirwa byaffe twali tugambye nti tusobola oku blacklist omutyabo bwe yakiyita atya okukola blackout ku bantu abatukola ki yes nga cancel culture weeri to all our tormentors kubanga we contradict ourselves wetubeera nga turealize nze abalabe baffe abatulwana ate nekubeera nga when we organize ourselves bikyate mulimu abakwatagana nabo there is a contradiction eri awo kati kuli okuna bakwata omwana oyo mu bimu ku bigambo Kalukasita bye yayogera bawooli kati wayogera bawooli nze nali simumanyi nnyo kale kigenze wala nekubira abantu ab'enjawulo kino kitegeeza nga mpulira nfa obusuubu kitegeeza for the emotions n'ebyaliwo ku kyali omu kyaliwo nga bamusibye nga ate abamusibye waliwo bakyali baabwe ate kati ninkuba essimu okuestablishing ensonga ezimukwasizza to be in the know ngenda okuzinoonyeza nga teziri related ku mulimu ogwaffe nti babakutte Ntambi yayogedde ku gundi bikoze bitya nga byasteminga waka waliwo sikafe yaliwo okitegeera ne balikodinga video kumukwata omuntu oyo n'abateekako amaanyi ago era ngenda ova ku ssimu eyo nga bamaze okukkanya buli kimu bagenda kumutta kati mbadde nakava ku ssimu ngenda okujja mu group nga waliwo ataddeyo ekifaananyi ekyoyo tibamukutte bamusibye naye nga ssimu gyembaako ntegedde ensonga kati nteekamu message neŋŋamba naye focus yaffe leka ebeere kwani Shalom ereme kubeera ku neteekamu bukomera bbawa oli omuntu kati abaana ne batabuka ne batabuka naye munnaffe nembagamba yesi munnaffe kati kiringanga because ze mu mutwe nali manyi nti ni group gye ndimu ya for the cause of Shalom, you know, mobilizing resources, webityo. Kati muli sakitegeera nti no bali bakyusizza erinnya ndowooza nga kuliko oba kulwanira mulimu. Okitegeera. Era mulinze ne message yange yalimu nti ekibaleese wano Shalom lwaki tudivertinga. Kati bambi ne bakitekinga bulala. Bakitekinga bulala ne batandika ne banyiiga ne bakuba teri yanyiga left nkunyumiza. Ne banyiiga olina kola mu screenshot nabako gwajiweereza tiyategeera na kyabaddewo biki n'agiteeka ku TikTok. Naye ne realizing and ngamba now this was very mean of me. Okitegeera I withdrew the statement mu group nembagamba I withdrew the statement. I'm very sorry, I apologize. N'abalala bali bakikomenteza ngenda mu inboxes zaabwe netonda nembagamba the reason is ABCD nalowoozezza bulala but I'm sorry. Naye wadde nabyogera olina continuing nga nateekayo ebintu ebyo nassaako n'ebigambo ebitali bituufu. Nagamba bali bamaze okweyawulamu ba uptown ffe tetulina kiddako tuli beeno na creatingirako ebintu nemukubira essimu natakwata nemuweza message mu inbox okumu to get closure kyekiriwo nzire we yaligireseeyo nina njagala ategeere ekiriwo era mba ndi awo na returning a call netwogera nagamba maani ensonga zino nzibaddemu bwomu nga tibanfaako kale nzibadde simanyi kigenda maaso ne group segirimu naye olyampadde namperezaako ebigambo ebirala nange nenteekayo naye nga yali kulinnya nga yalitta naye nga nze nga nkyanderstandinga because when I came mu comment section
neningira abantu bagamba hey Ntambi mutuufu lwaki mubera muyamba bawa omuntu oli ate yasibisiza kyaliwa mmwe kati n'omwana ne gwe nayogera naye nambulira ngamba Ntambi amma obuzibu obuliwo oli yataginzeeko ekintu ekyo avumisa omwana tebiriiwo ebyo sibbaawo ebiki so ne harmonizinga na withdrawinga ne videos yataddeyo mu busungu webutyo naye ngenda okuddamu okunoonyereza okuba ku masimu nga olwedde bakitutagingako dda nti waliwo uptown youtubers oba Abaani youtubers Kyanja versus Makindi kyebakola era ffe tuli eno tetwalanga ekyatika tulowooza tuli bakabi blabla nga mulimu nabala bali banvunaana kwa nabuuza ne bagamba naye kino kye kiryanga kye mwali mwalindirira edda timbeeko ensobi gyenkola because you blew it out of proportion olina ngamba gwe baali bakulinda dda konza ate kiki nti bakubira essimu obaweeyo akantu obeeragirako tobakwata masimu naye nga abo bonna ne mbategeera naye nga bamu nabannyonnyola ne bagamba you know what ennaku zange nazidividinga because this is a business for me. It is a business. Serious for kukola hobby oba kujokinga. And now I had to program myself. To command omuntu amanyi nti Ntambi abeera wano. Kulokubiri abeera wano. Kulokusatu abeera wano. Kati nikinyabalo creating a rate card yange jempani client. Nabeera amanya nga ali sure. Wano webale nnyo ajja gikolera awo. N'ekirala nga tekibeera kya bwenkanya kukola shows nga ziri uncoordinated okoze shows nga 3 olunaku ogenda ba content wo yeerwana owadde Doreen akantu yali badde exclusive na yagifunemu ate n'owo omulala kyekimu n'omulala kyekimu nenda banga tekikola ki nga tekikola sense era n'olunaku olwaliro tukoledde sheno nfunye situation yemu ninga sina kyakola sagala muntu alowooze mbuki nga abantu batuuse wano baweze you know nga tutodduke abantu bamanyi kati abantu bali piki akujemize okitegeera nenga buli muntu gwenkola naye yakimanyi ne kati nabo abakubanga amasimu nembagamba nga balowooza Ntambi yeeraga because bannaffe abalala batusookawo abaaliwo kati katugeze omugenzi yikyuli mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa ngayinza okunganya abantu nga 8-9 olunaku n'abawa n'olunaku oludako kale nze wenajja nengamba no nze kijjaba tekinkolera my best interests. Let me do one show per day nga lwaki obogenda bo gatherings amawulire ag'olunaku agakoze biki critically you analyze ekyo lunaku ne lugenda so nga obusungu bw'abannaffe abamu bwava ekyo bw'abantu beno tweraga tetubawa content bikoze bitya bula views ziri eno bo tebafuna gabingi naye bibeerawo era ne mu music eyo wali abagamba abaliwo ba uptown ba Jusha Baraka naffe ba downtown abali eno bakabako kati abo biki ero n'ofuuka Olutalo ne bawala na Jusha Baraka because ninga yali ku kiki buli omwe alina olugendo olulugiro alina okubeeranga yasoze entalo mukwana ezitulimu ezo naye nga kyemba nkusuubiza tezigenda kendeera zigenda kweyongera bweyongezi kubanga nawe na yafuuse business kati no tukyali ku byangu omuntu akuyita ku bisinga kuzimudde aba takuyambye nolo aba kuyambye n'okusiba aba kuyambye tugenda kutuuka ku level eddako bisigenda kwogera tabono towulira mu ndongo ne bagamba ne babuuza nekyekya gundi yafa atya dance ku mapesa for example nti abadde ewaka nagamba bakifeesi ne bamukubakuba simanyi koze bitya AK47 yafa nti ate yali ali mu kinaabiro n'aseerera radio yafa atya naye yali ali ku bbaala bawunsa n'amukwa okitegeera kati mukwano tusabe Mukama Katonda tuleme kutuuka ku mbeera eyo naye gye tugenda okugenda maaso eno because business egenda kwongera kukula bukuzi competition egenda kubeera very stiff rivalry efuuke hatred ng'omuntu asobola okukola ekintu Doreen nagamba oyo Ntambi yalemedde mu kkubo lyaffe nagamba oyo Kasuku yalemedde mu kkubo lyaffe nagamba oyo Doreen ne bakuloga ebyekisiru ng'oli very kati okuloga kalinze tekikyasoboka konzi spiritually abamu tuli naye kati waliwo ebirala n'obeera awo amazzi go ne baga spiking
Era nze sikyalya wantu ntwe webali yamanya Ntambi asinga beera wanti wano ne bakuukira Ntambi ayagala kinyagala nnyo ebbeere naye Mukama atutaase bannaffe abamu beekubemu kuba kati waliwo gyendabye olunaku olwaleero ng'omusajja olaba obusungu musajja babiri ng'olaba obusungu nenzijukira nange bwe bansiba ng'obusungu era abantu babiri baabulina ogamba bino byansi bukakkane pressure yaki naye nga nze expect era sikyatya I mean sikyewuunya ayisine ngamba okay kizze let's move on twakiddako anyways njagala kuya superstar na waliwo yangambye ekibuzo okubuziragadde jojo njagala mbuzo ku this thing that was trending kwa rumors alingawo blah 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 like since Ntambi always analyzes and then Spice came out and said she's not going to have a concert next year. So they were wondering if Roger Wabanga which is true and why this time I know it's true. What like Spice, what do you think? Because Bobagama only am making more pushes enyimba zona zina bina bya success bina whatever that means because of Roger. So if now there's a friction or whatever, how is she going to manage or survive in this industry? I don't think I'm managing. Now, the very biggest problem in the music industry in Uganda about demo management. Omuyimbi Mukama aba yamugiftinga kitone kya kuyimba kya kubeera creative nga alina okubeera ne a management team emuyambako okuhandlinga ABCDE okitegeera finances ziba zimanaginze batya promotion marketing branding ebiwe bityo public relations kuba yengo yetasobola omu ku bantu benkyasinze okwagala mu nsi yonna sina just nti muyimbi gwe nasinga okwagala but omuntu gwe omu ku bensinga okwagala wabe nasinga okwagala kikwewunyisa nti si just nti muyimbi but even omuntu nga ne mwagala nga simumanyi simumeetinga yagenda n'okufa nga simumeetinze neba kuba ennyimba ze kati mpulira ye era bannange it was not 1990 but you said about 19 never kugamba Ntambi the year was very issue cheyo wali ogamba muno that time we are going okufira no gamba 90 you said about I think the year never correcting okufira seka okay kati yoyo so kati yoyo integate that's why I have been naye yalina obunafu yalina obunafu bungi mu personal life ye ezo zona saga zajja ezo okitegeera child molestation evidence zabeerangawo ne team kimalengeza okujjayo nti management kyalina yali y'amaanyi nnyo nti it could handle okusigaza brand intact kuba brand ya Michael Jackson yali eriibwako abantu directly nga bali mu nkumi like thousands directly then indirectly hundreds of thousands. The guy had a lot of power. Definitely. Wow. Nga Jackson yafulumiza album obanga agenda kukola tour. You know how many people could be happy mu nsawo zaabwe. Yeah. Okiraba. It be sold out even before. Of course. Kati nga bali balina okukola buli kimu to maintain the brand Michael Jackson. So are other artists betulaba abakoze ebyanaggwano bonna kati bo abazungu bategera management kati ono mu ggwanga lya Uganda first of all twali tukyafeirinze okuprofessionalizing the industry okukiguza abantu abagala okujja abagirimu this is a business na kati kikyannuma nnyo nti waliwo abayimbi abamu yenga akimanyi nti
guno yawummulirawo buwummulizi si walina okubeera kangende nfuneyo kyenfuna ngende nzimba obuzigo bwange nziruke mbeemu. Era bayimbi bangi mwana nze industry yantama sigaza mwaka guno gwokka. You understand? Agwasigaza. Naye nga music industry ina potential obusobozi omuntu okugiryako ne family yo n'abazzukulu. Kyobala bantu Michael Jackson estate ye Google nga omanye how Neverland ya makage, but even the estate kibaita estate ebyobugagga bibyo nebyo byaleka katalogo because ebitya mayuba byonna olabe obugagga bwabyo n'abana beyaleka nti tebali Eva bali bafane bakugamba nti ono wadi yafudde n'atakyawusa music we ate agenda agenda kulabira family yeah. Wow. Publishing rights nga bebazirina mu state yesigaza biki kati wano mu Uganda kizibu abantu tebakitegeera. Kyovola abantu afirwa abantu nga Paulo Kafeero esaba zino n'owulira zisaga ezijja ate family yakoze weti ne weti ate tulina okusoda sente za gundi ate school fees zikyaganye ate zaani okiraba whether ne government eno nginenyamu olw'ensonga nti government ebina ministry number a planning da bana Uganda planning where you see potential umanya nti kati awo kabire priority yafe but tulina technocrats bangi abalowoleza eggwanga lino mu fields ezenjawulo okitegeera bakimanyi bulungi nnyo how this industry engeri gyeyina potential okubeera nga ejjawo kulimu ku bizibu bye tulina ebya unemployment naye wadde bakimanya ne bagaana okugiyamba mu ku draftinga policies entuufu ezirina okugirera olw'ensonga nti baagala kwempawalinga abayimbi bano okubeera nga bafuna ssente basobole okuba nga babakozesa era webeera nga kati mwe abasoma math abakola science ezinye bagamba nti finding x kati x yeno tugifindings nti otuka akaseera ka 2026 kunoonyeza muzeyi Kalulu ogenda kufuna abayimbi abo okubafuna bali vulnerable tebalina ssente kati olina ekisawo kyaye bajja kujja had they been empowered omuyimbi alowooza munagamba jukira olaba omuyimbi olaba abayimbi batuuka ekiseera nga you have money nga weeziri ninga olina obukyawe ku bantu batonga tebakwagala omuyimbi ekyo kimutta it kills them. Pozani yashogede recent work benda yagameze bana in politics for about the NRM for money. Uya work benda nakabenda. Yagambe wanze nje no sente ne pazo yabagama zenonya sente. Kati waliwo sente ngozirina. Ninga ate olina obukyawu abantu nga otekayo post gwe olinga kino bane owulira ngo okola ki ngofa. Kati omuyimbi yali badde asobola okuweyinga n'agamba after all mfuna sente zange eno mu birala kubanga omuntu ono yanfudde kino kyenditi yanfudde Jose yanfudde Eddie kati backlash eyo but because nti babeera bayagga babeera mu financial desperation okitegeera kati kiba kyangu nnyo giving in nga ye option yakoze eki esigaddewo okiraba ninga point kyebadde mu kubuilding nti industry okugifuula nga weere saawa zino kyali kigenderere kati nekituuka ekiseera nga tuganya giprofessionalizing nofuna omuyimbi kati nga nzira ku kya Spice Dana ne Roger avudde kuziza Bafana sigo yaliko ngeri gye yamuvaako tewaliwo anything that could bind the agreement nga teriiwo kubanga management kyebeera ino beera nti waliwo ekibaga waliwo something nti management za mirundi ebiri there is you Doreen ng'olina sente you're an artist ng'oyagala abakumanagingirako mirimu egyo you hire a manager brand manager because ebitya nomuwa contract myezi 6 oba 3 oba 9 oba 10 renewable bikiwe biba biganye genda nabirawo ne management ey'okubiri nga ayina sente yanoonya omuyimbi talent manager kati yes kati tubali tulina ba talent managers abawerako ye nga afuna omuyimbi from zero n'amuzimba naye mu kumuzimba wano ne beerabira awantu wamu okugenda batandika okudocumentinga enkolagana yaabwe tinkufunye omuyimbi Spice Diana biri tukatubirabira ebyemabega kati tugende ku program empya bingenda kuba nkuteekamu ssente bweziti tuba tufulumiza
said as about distributed ways team for percentage weight because every time no chiringa wala swang seven because record labels at least those the mind this is a business they professionalize this and everything kati mufe banaba artist I mean manager shino mukwataganya omuyimbi ne bagana okutuuka ku kintu ekyo nakati obo kitegeera ne kireeta obuzibu kati because abayimbi bano mukama yenege yabakolanga tebalinga ffe abantu abali nomu omuyimbi waliwo watuuka ekiseera ng'alaba katonda naye katonda endulu ezikubwezo amanye kujja ku kisaawe ensi yonna nange ekuba n'ogenda webale tosobola kusigala kyekimu it finally gets to your head kati oba toli managed bulungi it comes and kills you mpola mpola kati abayimbi abo batuuka ekiseera n'oba nga obadde omukoledde ebintu bine gwe manager atuuka ekiseera ng'alaba ng'omuyimbi takwetaaga kati nayingizaamu giya ki giya endala jjukira temulina kibagatta talina kyatya mbu weŋŋenda ennyimba sidamu ziperforminga nti weŋŋenda bikoze bitya tewaliwo anything like that kati awo wali obuzibu waleetera logi obuzibu naye okuddamu ekibuuzo kyewabuuzizza nti split webeera ng'ezze anasurvivinga Roger abadde apushinga but I believe endongo eno ekusomesa omanyi bagamba nti to be a master you have to submit to a master okitegeera to be a master osobola kubeera under someone n'otegeera game wetambula kati osobola okutuuka ekiseera ng'omanyi kuba kati buli kimu obadde okistadinga kati wenkuwa example ya Cinderella Sanyu yava mu Blue 3 tugamba oyo awedde tagenda malako buli kimu abadde afuna kyakumukeeka nnyimba bazimuwandiikira biki omwana najja nakati yafunamu kaawo challenges awo naye era she has been formidable wetubala Shiba Karungi yava ku Jeff Chiwa 2022 tugamba awedde jukira sininga yakawukubira oluyimba olwali bumpati nedda si bumpati olwagundi luno lwa ndutegedde twalukolako ne ka challenge ngayogera ku simanyi ngalinga tugenze dami twalukolo ne challenge nga nitugamba Shiba akoze eki awedde naye Shiba yali amaze okustadinga game nga balina okubeera ng'etambula yegattagatta essaawa zino Shiba yemuyimbi without any fear of contradiction yemuyimbi omukazi asinga amaanyi olaba this year we yagenda last year we yagenda somehow wadde baaliwo naye you feel like there's something lacking you know so understand Spice Diana yakaba ne Jeff abadde ne Roger almost 10 years literally chogamba talina kyayize kyayinza kukola abayina kyayize yes that thing it affects an artist nga omwawukanyeeko nga mwakatandika myaka 2-3 kiyinza omuaffect as it did to all of my this nene duo nze ndaba your friends baleke okay kale kanse mukolo nga tanyiige akose mukolo nga tanyiige Flona twamuliko CRK plan management tumulika abantu 137 management wanji hey mama she's one of the most those were many like emuyimbi mu Uganda yafaayo akyasinza okuteekebwa mu ssente ne resources wow yaliko buli kasuku nga PR Ntambi nga nze ndieno mu digital handling nga mwateeka bw'amaanyi tolwa Masajita Williams bate Miles Lwamiti Baani buli gomanyi ow'amaanyi alinze ebiseera bwe nalina munafu sali w'amaanyi naye nga amaanyi gange gali nnyo mu kuwandiika wano handling ezo digital platforms nange ssebo ne mubirako era nga nfuna ssente omwezi naye omugagga Mwami Kisuzi nafunamu obuzibu mu business yaleeta ssente nabanga takyalina busobozi bukola ki pushinga omuyimbi n'asigala yekka mu bbanga okitegeera naye nga bali bakamutandikako kati oyo kikyagaanyi kati kimenya nnyo oyo nga tannamanya naye kati for Spice Diana I'm very sure I'm conk sure she'll make it agenda kimakinga for one reason era abayimbi abamanja bagatuuka bakole ki
bebuuse ng'omuyimbi wabeera nga gobadde ogula ennyimba gobadde okola ki wemba mwawukanye zisigala tagenda na rights ezo ng'alina right okuperforming tolaba kyali ku UB40 I know mbijjukira kati nawe osinga banakireta omuyimbi n'asigaza ennyimba ze ona kyomugamba nga kyafuna ze booking singa mwawukana n'addayo ku zero yayinza obba challenge naye nga bakyamubookinga so I'm very sure tekiyinza kubanga kibadde wali nti 100%, but she will survive in the game. She'll find her way back mpola mpola ajja yitamu. Then they also told me to ask you ati about Gwabi Manje Entertainment. Gloria Bugi into your award, people are laughing. They talk about what award is this, baby Chibino. Then also that saga they are having an Ironex. They are wondering, do you think Ironex ya buzibu ya anonya relevance rati ever bera mu saga obutono bwe kiralu yet is talented. Then they wonder also Gloria Bugi, is it because management China management eri emuwabula oba that oba cha inokola so that tumwogela ko irritating this one and this one. So Baani abakubuuza in my inbox jabikulaga ebaddala I swear munange because you analyze that you say you analyze so they know yes kati okantandikire ku kya Aeronex Aeronex nga y'omuntu ne Facebook nakuteka ne Facebook njakolaga inbox ne Facebook nakuteka yo ka clip n'abanvuma gye bali yeraga kino kati yes Aeronex tutugera ku generation y'abayimbi baffe saawa zino abali talented abalungi. He has a good voice. He's good. Oh, I love his voice. As an artist, he's good. Music mulungi. I love his voice. Ayimba bulungi ng'omuntu. Challenge eriwo. Management? No, not management per se. Personality. Oh. Olaba yakola ekintu era nze ne luli namusanga ku Rostan. Was it Rostan Drive? No mugamba. Nemuze bali. No muganda wange. Wakoze era nangamba Ntambi era ki manyi goli professor mboli ya mugaga tu oli we yalumbo yalumbira bebe cool we kudda na apologize no kati ngambo ku apologize nga byonna no mugamba yakola era nita no ku apologize have to bali bamuli bubi what day an artist an artist nga toina thick skin in industry CEO. Otherwise, you're going to be apologizing for each move you do, for everything you say. Olaba yogere ekintu nga kituufu kirungi bakuvuma. So come back and you withdraw it. Kani zigenda okukola so nga nkimanyi abagenda okunvuma bangi n'abagenda okwagala bangi. And I don't lose sleep. Yes. Otherwise, singa nali nti nakuchoza mbeki bayomba. Nekade siriwo. Ndia sigenda kuja Christmas. Oh yeah. Ogenda kulya Christmas. Sigenda kwebaka. Ogenda kwebaka. Segatta. Chogedde. Yes. Kati awo kiye kirala. Abana kulya mmere. Ningamba Aeronex. Munsi yonna chobola nzijagala nnyo rap music. Bali balina beef za kati olaba baffe mu rap music mu hip hop. Omuyimbi ne oba gwe esaproki. N'okuba oluyimba. Oba olina mu studio. Lyrics zo zigamba I'm the greatest of all time so these niggas have to know motherfucker. Tegera. Oli nagamba wanumbye. Egenda mu studio. Webale nnyo. Nojja okusivinga feri gwa abasinga. Kutegeera. Teri abakusinga. Nga Tupac ne Big we bali. Kati n'obanga wakajjanga album ekubye gwa abawagizi boyina okubagamba gwa asinga ebito. Era waliwo kyali wange amuyita si kyali wange gayi mwagala nnyo rapper bamuyita Jada Kiss. Oh, I love Jada Kiss. Yakuba album 2017 bagiyita Top 5 DOA. Top 5 Dead or Alive. Tiye abafa n'abalimu ye mu top 5 mwali. Tulaba kino ekyo nabakyagala nnyo nga kizze olwa personality ya alien skin. Bane kati. Yakajja n'abagamba nze teri ansinga. Nze ndi top 10, nze ndi mafia bossi, nze ndi kutegedde. Ndi anirule tunashonga bayo. Ne batandika muyita ku mbaga. Bagamba katono kwanjula azza kola ki azza kuyimba biki nenga bamulese. Kati abantu mune mu butonde. Bagala nnyo omuntu ng'ali independent, bagala nnyo omuntu nga teetiririra mu butonde bw'abantu. Kati alien skin yawangulira abantu awo. Naye Aeronex wojja n'okola statement ku muyimbi. Kale woba okoze era guma nayo
sirika bakukube jukira feno mu music ne mu media tulina kwogerako bad publicity will always be kola is good ejakutunda buli mukadde agambe Alex Gebo natakumanyi Alex Gebo gerako bino yaliwa ola wagenda mu search engine wagenda ku YouTube wayongerayo olengera tu ulimbo badu mitwalo 5 lugenda mitwalo 8 okitegera lugenda mu miliyoni webityo ne bookings kali nonkubulirako mukwano fe tubeerawo mafe tulinga gye tukola mu sente ng'ovudde kuba n'abatuwaayo ba companies nezituwa give us good money neka wabeera buno pocket change obujja oyina agamba mukulu Ntambi wangi aga tusinkane kusinkane ku nsonga ki muyimbi ne wamanyi aga gwe siri akumalira ku simu siri akusimu jangu one on one no na WhatsApp call bujangu nakutaka za mafuta ntwala aga jangu wangu no janga ina management ina agamba Ntambi tulina project ya fane kyaganye konze okay kyaganye mbayambe etya twagala ekintu kimu twagala otandikeko Olutalo tuvume hate us tuvume wakati nga waliwo teeka ya hate speech abayimbi benyini they can come and say come and hate us come and abuse us ngabo bamanyi power yacho then fe tukuvume tugameyewo yo Ntambi balemera ku bantu kali musajja watu akoze eki ya building sympathy no mu bantu yamanyi power yacho projects wezigenda kayimba ne katambula webale nnyo kati be bakamiliyoni beddabo bali bakimanyi kamiliyoni whether mumwogeddeko obuwe bulungi Bobi Wine mumwogeddeko bebekulu nedda kuba kali nakusinya afuna sente bebekulu edda ng'osobola omwogerako ekibina kubira essimu n'agamba nakola byengo ipisa kati kali bakeerabidde kali okitegeera abasajja that's how they reign that's how they used to make true naye gwe obeerewo nga bakwogerako birungi society obwongo bw'abantu twagala bintu birungi nze nkubuulira nakubuuza luli example lisinga amawulire gakuba nti Ntambi awakanya ne mukazi we neggulira eddala nti Ntambi atute mukazi we balye sente ku Maldives abantu bagenda okwawukana kigenda tutunda tukugirayo old videos like that good bad news zetwagala zithriving naye omuyimbi obeera onogamba nziba nange nange I want to be nice cheveda bakolanga zistanti nebekuba namobi kunyambako akayika nafuna kyapambala ne wazimba nakubira segu yadduka kuba ekifaananyi kyekigere mu headline kutegedde abasajja ne batufuga abo abasatu batufuga nga industry bafala nenga bano bagezza abasatu okiraba kali nengamba Aeronex nemugamba Aeronex okoze era obadde oyina okuteekawo statement eyo nesukula bali emitima bagaga millions ne bakuvuma noma noto oluyimba osobola okusola oluyimba ng'obaddamu n'olaba omuyimbi yakimastaringa mu generation ya after the chameleon ye Gravity yajja n'agamba kati ndi mu rap music ani owamanya ali mu tijene Luzamba gwe yakwata teyamutta namubeerako namukubamu ennyimba nga mmeka buli wajja ku interview oyo Zamba before you nesaba zino Gravity omanyi byalina naye nga kali yagizimbira wali ku beef nebamugamba nawemula najja nakawemula nogamba kati ye industry now Aeronex's personality eri so feminine kyokola bekyana kyamugambye ekyo kibuki I can't work with an artist who works like women katolaba byebyo kwetondatonda bw'okimanyi kikatete kyekyana kigloria bugi kyo kikola ebintu ne bakivuma kitambula kikoma ngawo kwetonda mbwate bikitoma okuyimba it is okay yafunya award n'abagamba to you people webale nnyo fede tugamba kati ekyo kyo kijja drivinga n'endonga eno bashiba kiba bamuvumanga tomanye kuyimba sawa zino laba okitegeera so ndowooza yeyembera ti personality ya Aeronex alina okugiapingamuko n'ebeera ng'eri appealing eri industry naddala ku dynamics za industry nga bwe zitambula and Gloria is the Aeronex nga we yali badde Gloria yakimanyi bagenda movement tamanyi kuyimba akalowoozi kabi bikoze bitya nagamba kankole ku body you know the power of a woman's body wakola baby kati ekyana nebagenza okukima award nga wakimanyi nti oyo omwana bookings zaalina zisinga many talented female vocalists between one nze kati namukwano gwange nava gre
mwagala nnyo. I love Nava. Nikati osogenda mu bookings za Nava katabo. Naka Gloria booking alina pages katabo eziri booked. Gaina traction nga bamuita. Definitely. Talk about kati oyo mwala yakitegeera n'agamba kati essaawa zino obadde okimanyi ebyokwogera nina bingi obadde okimanyi nti essaawa zino nabannanga bakola mabaala ba MCs baŋŋambye Ntambi jangu ne bakola meeting ne bampita amagezi agaaki tugiddwa abaana ab'obuwala omwana w'obuwala basaka ne babalumba mu DJing kati omwana w'obuwala full package aba MC aba DJ aba dancer nkutegedde. Yes. Kalala balinda den. DJing ayambadde kambi nazina mukatu nagira hype. She can DJ dance. She can dance. Hype. Kati ebbaala nga lyetaaga omuntu ku musajja n'omukazi lyatwala. Itania 3 in 1. Omusajja bayinza okukuwa miliyoni emu liba mu miliyoni 5. Yes. Okitegera. Nga gena kuzanya aga hyping then MC. Atenga mukazi abasajja aesthetically twagala okulaba fresh. Kati Gloria Bugi yategeera waawo. Era libadde ogamba mutalina management agirina era nze omu ku bamanager be. Olimba zimbadde simanyi. Oyo mwana. But it's a good strategy though. Because when you mutakunyi nga wenina jibe yatandika omanyi someone you love to hate. Yes. Hate to love. Where yes. Akunyiza ate nakusanyusa. Nakunyiza nakusanyusa. Kati buki tumula ndoka bakata wadi ya winizo ya. No kujja mawulire wano mu Uganda wano it was Frank Ntambi. Nabira bako. Era ne bannangira. Sekana manyi byavawe. Omwana ye omwana yakuma kusande nation indijukira no sirika boti kalinzo oyo mwana bambi checho bambi that's nice I understand guma abana Uganda bavumi naye ate abana Uganda bebango okupleasinga talking about MCing ngatumaliza MC kasi yakoze I don't know whether it's serious or not but echagira mukale he wants to pave way because he's been in the industry for 23 years MCing and doing that show entertainment show paving way for these MCs ataka tujukira wale ba MCs abayomba shina ayamba honestly I don't think it's yachikoze for the sake of paving way for these ones what chikujusayo wali nteno industry giraba si yakuwamu nze nkuwulira amazima kiringa ne waliwo yajja nayogera juzi mwera yali nyambia ndali ye yakola ku some radio station for 10 years nagamba kati waliwo abaludde ku radio because sinaweza 10 waliwo abaludde ku radio Uganda banengamba pave for people nenganjagala mugamba I pave for who teri wani ya kupevingira uwe wani ya kupevingira uwe BBC bichi bali 70 years musajja ali kulya kadi teri ya pevingira mulala amma you right olaba ne mu family so kukola zibera mu family olokwa stations bola kupevingira so I don't think MC Cuts ya chitadderwa kupevinga way for this young presenters in that angle yes okay ekikulu nti yatuse na facing reality omanyi mu psychology what's like a frustrational reality interview jemakola yanyumira nnyo I actually watched it like 2 times and there was reality where wamubuza about what he thinks about the mainstream media which nayogera ekintange kinalowooza about you know how we yabuza babaana be nga tebamanyi nti nakola kati byenkugamba ekiba kita frustrational reality nkola ku TV don't yet those days nga bwagamba eddanga tumanyi tulina okulaba exposed definitely kati is frustrated. I understand. Frustrational reality. There are a lot of frustrations in the industry. Yes. Kati waliwo abaana kati botagenda competing nabo nga omwana TikTok oba ye muzimbi ajje next year myaka 23 obirenga mu fighting na for the sport bichi ebyo. Life is not fair. Thank you. No gamba neba na. Kamera nginachiroza ko lumunde ngamba life is not fair. Fe tutandise no katono. Oli just ngaba wagamba TikTok yatujira. Ale muna sikujira. That is how the world evolves. Singa kati olaba ntino kati gonjo ba frustrated now ne bano. Kae nawe bali abalala abaliwo mu 1957 babina baby nga UTV etandika. Kane wala banaga banaye mutemwabona okitegera kati segende hivyo. Poka talaba bina baby kumyaka ijja ine 83. Bila baby nkulabusizaako bali no mukuba muko ansangi. Alena kuzino pidi ali busy. Njo kusa ali busy njo. Ampe omulimu ku radio phone ampa $1,000,000 omwezi nkusabide kumpeo.
Oshegera. So ebusi kati sibambi nze kyempikingamu kati tubali tumubanja. I know. Industry temubanja. True. He has seen it, he has done it. He has done it. Very true. When you worried about him, abantu banansonyiwa, is the fallback position. I know. So that was going to be my next fallback question. Position. In my head, I thought this is like an address. When you over there, want to know about tufuna bulungi. That is. But then sometimes there is that time that when you have to start afresh. Or kati fallback position yes sigimanyi sayagala predicting simumanyi nnyo, but I believe he's a creative genius. Yeah, very he will find his way. Mpola mukyana agenda mu kyonna. He will thrive. Wanajja mu corporate business, no PR agency, wanajja mu kantu, whichever cuts will do, he will thrive because he has the brains. He does. Yeah. Thank you so much. You're most welcome. And nange last words for the bavubuka festive season abavubuka bannange balekera okutuwasawasa kwewasa okulemera mu mayumba gaffe. Agenda bawa advice go basiba bavuma. Banga nakoda mu advice relationship. Relationship za kulema. Tezannema. Alenza azisobola. Azisobola yo yenze. Eno negana n'ogireka negenda. Breaks eziri ewa Franka. Si at breaks naye bibeerawo. Advice zenyiza okubawa. Abavubuka bano bale bakole nnyo. Bannaye ne wankubadde. Kale n'obayagala sugar mama abakole n'obayagala sugar mama. Ebikola byo ebiriwo. Okay, that's a Abantu good question. tuli mo dog eat dog world. So we are surviving for the fittest. I know, that's a good question. When sura muno doro inamuko kujamba kutoke nganzija nkulimba limba. Bon surviving sako mpola mpola bana abantu mbaleke beyiye. Abantu besikanya nabo ibeba binta ja kupe kufera ebyekibi. Ne belanga ayise mulavu. It is very common bese ate emirimu abelanga agikola. Abatakugonga gufunye. Capital yebera. Mwenga tubaleka abakazi. Bakatrina ne zero. Nemugenda Maldives erudda one babuza muzikola mirimu ki. Batumanyi. So n'abalenzi mubaleke bafunye emigongo. Okay. Then tubasasule. Amen. Kaya advise cheyo. Bye guys.